tulwa ne Kamuzinda tumirayo abantu bonga basatu bokka. Okusookera ddala nebaza omukyala Mbejja Alice wamu n'ekitange James Kakande abasobodde okuntambuza ate ne bannange bali awo Wampi Ashad Sendagire Mike wamu n'abayizi abalala batasobodde ng'Akadibala n'abayizi abalala Abafrika bugera abo basigaddeyo. Kale kabakuwagizeemu wano Nakabira Eva Jackie Namuga Kyambadde Kenneth bagambye nti kojja ekyaffe okimanyi entambula ne bagiteekamu. Ono n'agamba nti Kyabula Dennis n'agamba nti akwagaliza buwanguzi bwokka. Joko Mubaraka naye akwagaliza buwanguzi era entambula bagitaddemu. Teacher Harriet Nambatya agamba nti Kasule gwe wekka entambula yiiyo. Ono n'agamba nti nze Ssenga Robina Nakayiza entambula Kasule bagikuteereddemu bakwagaliza buwanguzi. DJ Mike The Antidote 256 entambula agikuteereddemu ng'ewerera ddala. Patricia Favor ne Tasha Miles munnange entambula bagikuteereddemu era bakwagaliza buwanguzi. Simwe Andrew ne Katusiime Jen Bekabooko SS mwattu bakwagaliza buwanguzi. Zampijja Vianney siniya ya kusatu. Ntale Boniface siniya ya kutaano. Kalibala Jordan siniya ya mukaaga. Sewanyana Siza siniya ya mukaaga. Engineer Makanga Amos BCM bakwagaliza buwanguzi entambula bagitaddemu. Kyamaani w'ekyajubira Lubinga Rogers ng'ali wamu ne maama wa Wampi kimanye nti munne bali mu kyalo batumbudde Radio Buddu era entambula yiyo ne bagiteekeramu ddala. Naffe tukwagaliza Kasule obuwanguzi era ne bagamba nti beba The Rankies Senior 2 Gloria Pretoria Namweru Castella ne Kalema Tasha entambula yiyo mweri bageberekereza ebindaazi. Abayizi ba siniya ey'okubiri Nakuya Hajara babiri Doreen ne Olisha Winnie nabo entambula nnene nnyo bano si bindaazi byokka ne Kwenca bamwerekereza. Omusomesa waabwe Harriet Nambatya weewaawo bano baga nti naffe tukwagaliza obuwanguzi Kasule. Kityamu Weesi Muniru siniya yakubiri. Engineer Nakkazi Juliet Kyaluzi siniya yakubiri. Dr. Helen Stagal siniya yakubiri. Sendagire Mike siniya yakusatu. Munnange twerekereza capati zaffe ne bakuteeramu entambula eyo. Kaakati ono agambye nti ye Ssaababbenkanyi 223 Wampi Ashad wazaayirwa n'agamba nti abo bonna wabamezze dda n'ateekamu entambula ng'ewera. wabamezze dda kozi gwe Kasule. Kasule erinnya ly'omanyi we lyava liva ku ki? Kale kireke kuba kiyinza okuba ekibuuzo. Tugenze mu ngero nga zitutuusibwako. Ayogedde batwala abayizi abamaze P7 ne siniya ey'okuna. Nile Vocational Institute abasangibwa kilomita 2 zokka okuva mu kibuga wano Masaka nga wali oweta okudda ekako. Bo baga nti basomesa omwana welding, hairdressing, building, accounting and finance, secretarial, automotive mechanics, fashion and design, plumbing, nursery teaching, electrical installation, catering n'amasomo amalala mangi. Kale bwe omwana tojja kwejjusa kuba bukubi ku 0705 37 51 5 oba ku 0702 32 be bakutuusaako engero mu kabbinkano. Kale abanywanyi b'endesaayo wagguma wali ku California Gym akatundu kano kabanyumire mwebale nnyo mwebalire ddala bamusawo mwenna mwebale okuba nga muli ku kabbinkano ka lulimi Luganda ne Joyce ow'akacaayi awo ekyabakuza ekibuuzo kyo nja kikuwa nga tumaliriza. Kasule olugero olusooka Keegwa Makerenda. Keegwa Makerenda Wakayima ng'omulala asose bajjula essaawa yakukubye dda ate n'olira kibadde kimulemye. Kale gw'obadde otugamba tatuwulire kyogere. Ng'omuyala atuuse we bafumba si we bajjula ate abo bajjula emboozi oba osuula yakyamakerenda. Katugende ku lwokubiri emirembe engalo buli okuddawo kukira bunnaabwo. Tereza emirembe engalo buli okuddako kukira bunnaabwo. Wakayima
Katongole. Yogera nnyo Katongole. Emirembe engalo oguddawo. N'oli kyayogedde. Jangu. Nalisewanya emirembe engalo oguddawo bukira N'oli kyayogedde. Lwaki mwogera te ekyabana? Buli ogujja bukira gunnaagwo ogujja. Wamma kasule tugende ne luno olwokuna. Endwadde y'omuto tekwata. Bakuwa obubonero busatu owummulemu. Tweyanzeege omulungi awuliriza tukutegeeza nti Pioni Tents twe banno ddala mu kukola tenti. Tulina tenti ez'okupangisa, tulina tenti ez'emikolo egya buli kika. Tukola butenti obwa kampeni, tuli kijjabwa emyango n'otera okutuuka ku round about. Tufune ku 0757 28 74 94. Tulina n'obutebe obutukula, tulina buli kimu. Okay. Nja kikubuuza ekibuuzo ky'ekisembyeyo. Okiwulidde? Kyekino. Luno olugero ndubuuse. Tweyanzeege. Ani? Katongole James. Tumirayo abantu babiri gy'obudde. Kale tumira. Okusookera ddala ntumirako maama wange ne taata wange. Ntumirako n'omusomesa w'olulimi Oluganda. Ntumirako ne bayizi bannange. Katongole amaanyi nga matono. Ntumirako ne tica wange mukulu Kanyankole Andrew antaddemu ensimbi okutuuka wano. Ne ntumirako ne baganda bange bonna. Ne bannyinaze bonna. Kasula ojjukira ng'oddako olinayo olugero lumu. Kale awo nagambye Nakidde Kawusala ndowooza okubira ddala wali Malogo ku Baptist High School agambye nti akwagaliza buwanguzi Katongole tomuswaza abo basobola. Era atumiddeko n'abasomesa be okusingira ddala olulimi Oluganda Mayiga Keri nti weebale nnyo weebalire ddala. Twala Katongole. Katongole ow'ente olugero olusooka. Eryokanga n'etonnya. Netulaba ensiisira bwe zinkanye emyoyo. Bakuwe obubonero busatu. Enkuba teyaza kyayo. Singa enkolokolo ze singa ebitoogo babitemya mbazzi. Bakayima. Kino kimu biri bingi muwe. Bakuwe busatu. Olwokusatu. Ennyindo teziva bweru. Wakayima tewali. Nga Wambwa awulidde ey'amasavu. Ennyongereza teba ntono. Olwandagirize ku nnyanja. Tereza. Enkuba y'olwandagirize ku nnyanja. Wakayima jangu Kasule. Olwandagirize lwogereza ku nnyanja. Kasule bakuwa akabonero. Tweyanzeege awummulamu musajja mukulu oyingire mbadde nkutegeezako kuba nefaba Pioni Tents abali wali Kijjabwemi. Tukola tenti okuva ku y'abantu omu babiri ne bw'oyagala ey'abantu 1000 tugikolera tuzipangisa tupangisa n'obutebe tuzikuleetera. Kale be bannaffe aba Pioni Tent. Ani? Muzzukulu wani? Lwandugwa Lwakatende bwabirya bwawoza. Tomalaayo bajja kuwulira. Tumirayo abantu babiri basatu. Tumirawo taata wange omulongo Musikiza Lekalagade Mange, omusomesa wange Mr. Salim Suga ne Mr. Shelme David, Madam amperekeddeko Madam Ruth Naradani timu yonna emperekeddeko, bayizi bannange ku Seminary High School mwenna mbatumiddeko. Madamu yakuwerekeddeko? Madamu tukutumiddeko na madamu ani? Madam Ruth Naradda muzzukulu wa Namuguze Kasagga. Baba kale kabakuwagizeemu wa. Weewaawo nagati Ssempijja Andrew n'agamba nti omwezi w'ekibiina ekyokusatu akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba ye CEO wa Elvis Juice. Elvis n'atulinda ne bagamba nti bakwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti
mukulu wo Amon akwagaliza buwanguzi. Ffe Batoobo Namakula Susan ne Nakyanzi Benita Senior yakubiri bakwagaliza buwanguzi. SPK omunene w'ekibuga akwagaliza buwanguzi. Sebyala Hilary Walugembe Paul Senyonga Alsaid ne Kungu Michael Senior ya mukaaga bakwagaliza buwanguzi. Abayizi ba science class Nakimera Rebecca, Namia Fatiha, Ainembabazi Patricia, Najinda Laira, Kamukama Mark ne Tumwine Bakiza Achireo bakwagaliza buwanguzi bwokka. Bano bayizi ba senior yakuna. Namala Alisha, Nalwoga Shakira, Nakalanzi Pauline ne Alinitwe Asumpta HP tukwagaliza buwanguzi. The elite partners Damulira Andrew, Kaganda Andrew, Frank ne Nakasinde, Judith Gift bakwagaliza buwanguzi. Bano ne bagamba ndoza bibadde muno. Bibadde omwo. Tweyanze. Mukulwanikozi Semakula. Nina munywanyi wange Semakula Charles ye headmaster wa Alliance High School wali ekyantale. Wano waliwo bwe wati. Okitegedde Semakula? Olusooka ensi egula mirambo. Busatu bamukuwe Semakula. Tugenze ku lugero olwokubiri, omugagga tabaamu mwoyo. Bakuwa obubonero busatu. Olwokusatu ensisinkano teba ya lumu. Bakuweera busatu. Ombeeredde ekikata entokotoko ezaala embette. Owulidde mutendera gwavaawo mpitewo. Wakayima jangu. Wakayima Katongole James. Entokotoke ezaala embette. Ng'omunafaaza Dekaliira Katongole muwa akabonero kalamba ate musajja mukulu oyambale nga bwe tujjukira ku bannaffe bano abala Engineer Reuben Phone Repair bali wali mu nnyendo okuliraana Chaacha okulw'ekitovu awo nga bwe bakuwulira amannyo. Tulina buli kimu ekikolagana ku buli simu ya kikama peesa zino ziseereza ezammwe buli kimu buli kika kya simu mwattutukanika simu bulungi nnyo. Tutunda sipeeya w'amasimu, tusuubuza sipeeya w'amasimu buli kimu. Engineer Reuben akugamba nti essimu yo togikoowa gireete tugikutereereze bulungi nnyo. Tuli ku nooti 751996 musajja mukulu gwani Sewanyana Ronald oviriddewa nviridde ku Kibinge High School. Kibinge High School batumireko tumiddeko ekikya wa Kibinge High School omwami Layani Muhammad baasa w'essomero Nagusa Caroline mama wange Nalongo Namugujja ne taata wange Fred Mpaji bato bange omuli Masembe Dani n'abalala mpozi n'abamperekeddeko Omudi Zafula Dennis Mugerwa ne Dorothy wamu n'omusomesa wange Nawulwala Zaina naye akuwerekeddeko Eda Sebo. Kale kaba talina bubaka amutwale Weewaawo engero ze tutandise nazo zikutuusibwako bannaffe aba Nile Vocational Institute. Weetegese olugero olusooka okubwesooka si kubulya bwesooka si kubulya ebigere ebisooka ku buliri bisula manga. Tereeza ebigere ebisooka ku buliri bisula mirannamiro. bakuwe busatu. Ekitaliibwa tekirema kwala. Wakayima jangu Kasule ekikere kyazunya mukumpi bakuwa akabonero Kasule. Olugero olwokusatu ekiteezaala tekyala. Wakayima jangu
Sonokola deliberations. Nkumbi egoberera omuyini okwegomba. Nkumbi egoberera omuyini okwegomba. Kasule. Bw'oli Katongole. Enkumbi egoberera omuyini. Kasule. Kasole agoberera omuyini okwegomba. Kasooli si mu nkumbi, kasooli yagoberera omuyini okwegota. Olugero lwo olwokuna. Essebo. Ekiwola bakikwasa engalo. Eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Bakuwe busatu. Tweyanzeege omulungi awuliriza. Tukyali ne bannaffe aba Global Paints. Tukugamba nti langi yaffe baagagyekitanire nnyo ate tusobole okulaba nga twongera ettaffaali ezzito mu kutumbula olulimi Oluganda. Langi yaffe nnungi nnyo, langi yaffe yeesigika, tulina ey'amafuta ate tulina n'ey'amazzi. Eri mu buli awatundibwa langi oba awatundibwa ebizimbisibwa ze tuyita hardwares ne supermarket. Kale gendayo, gwe bw'ogendayo buuza langi ya Global Paint osobole okusiiga enjuuyo wamma ggwe emasemase nga sopo wa mukene. Tuli ku noti 772-498-887. Oba otusange ne ku kibanja kyaffe wali Namanve tujja kukubuulira buli kimu. Abasuubuzi mwettanire langi yaffe eyo. Tugenze ku musajja mukulu ono. Sooka omubuuzo olugero luno olwokusatu lwe lwasigaddeyo. Weewaawo, Kasule wasigazza olugero lwaffe olw'abannaffe aba Nile Vocation. Kaakati enda muwogo ezaala abalungi n'ababi. Malayo. Enda amawogo ezaala abalungi n'ababi. Ng'omubi azze ku mulungi. Bakuwa obubonero busatu. Okyali ku radio buddayo omuntu wa bulijjo okyawuliriza akabbinkano k'olulimi Oluganda ak'abaana ab'amasomero. Kasule, tugenze mu buwangwa. Tamuseya kye ki? Sebo ye manvuuli. Bakuwa obubonero busatu. Ekibuuzo ekiddako. Wuliriza kano kaddo kamera awaali ente. Alanda lugosebo. Bakuwa busatu. Ompuliriza. Ekibuuzo eky'omusanvu. Entaana y'omusajja afudde nga tazadde giwa erinnya. Mbajja sebo. Bakuwa busatu. Simanyi olaba mu byenjira. Kasule, ekibuuzo kye eky'omunaana. Lwaki omuwaasi ettooke erisooka litemamu wakati? Olusuku luleme okuggwamu emmere. Bakuwe busatu. Tugendako mu katundu akaggulaba. Nti Janecof Syrup musange mu maduuka gonna agatunda eddagala mu Uganda. Tukakasa nti ojja mmusangayo kuba yakakasibwa n'ekitongole ekikola ku by'eddagala mu Uganda. Ono naawonya ekifuba, ssenyiga, lubyamira kw'ossa n'omusujja. Kale ate ali ku bbeeyi ntono ddala ate ng'akoleddwa ng'aggyibwa miti egyaffe egya wano n'ebirungo byaffe bya wano. Kale gw'ayagala okumusuubula tukubire ku ssimu 078-27-52-5 oba ku 075-279-5 Kasule, tuli mu gurama tugenze mu bikocco. Koi nina mukazi wange agenda njala dakkuse. Bakuwe busatu. Koi omwana afumise munne naye takaaba. Bakuwe busatu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege kujjukiza langi yaffe ya Global Paints we batutuusaako akabbinkano kano 224 bannaye mugyettanire nnyo mugigule ate tube nga tusobola okutambula obulungi. Ndi naani? Katongole James. Katongole muzzukulu wa Katongole wa Emulema. Tugenze mu byobuwangwa. Wuliriza. Bw'ataba Katongole atobwa kanze sibula ono unique piece. Katongole unique omumanyi piece. Naye agambye ye alabika mwannyoka geeto muswaza. Kale tugenze wano mu byobuwangwa. Wuliriza. Bw'ataba maama abeera nakabutuzi oba Wakayima.
Jangu. Kasule anywa birezi. Kanywa birezi weebale nnyo Kasule bakuwa akabonero. Tugenze ku ky'omukaaga nakitokolo kyeki. Kiba kitooke ssebo. Teero ekirala. Wakayima jangu Semakula. Olusuku olumera okuliraana ekibira. Olusuku Olusinga okuliraana ekibira. oluli ku kibira wansi bakuwa akabonero ka Semakula. Kale tugenze ku ky'omusanvu Katongole muzzukulu wa Katongole Mulema. Lwaki ettooke ebbisi lisonsekebwa mu mmere eyidde ey'amatooke? Ewoome. Teeba ekirala. Eribweko abantu bangi. Era teeba. Okyalina ereme kukona. Ereme kuwunya ssebo. Kituufu naye ereme kuwunya ki? Ereme kuwunya kawo kaliwo ebisiridde. Kitwadde tusiga okwagala naye mwobwere busatu. Emmere wabadde olwonnyonnyola kuba nabagamba wano mubeera mu kabbinkano muba musomesa bali abali eri abawuliriza. Emmere bw'esiriira omukyala addira ettooke ebbisi n'alisonseka mu mmere eyo ereme kuwunya mukka ogwo ng'esiridde. Kale katugende ku ky'omunaana. Katongole abalongo abazaalibwa nga bakikula kimu bayitibwa batya? Amaddugavu. Maddugavu bakuwa obubonero busatu. Tugenze mu katundu kano akatuusibwa ku bannaffe abajja ne koofi sirapu tugamba nti essenyiga lubyamira n'omusujja weekwata eddagala lyaffe lino tojja kuddamu kubonaabona. Waliwo abantu b'osanga nga bafeekeera mukyala Ssanyu okwayi kyadde nkusanze ofeekeera genda ofune kujja ne koofi sirapu mu matundiro wonna weeriri gwe lyoba obuuza lyokka ojja kuwona. Koyi Lya ssebo. ne bwe kiriba ki? Wakayi Kasule. Kasule tulira wansolo ya ggulu. Ekyo kirala. Kale ne bwe kiriba ki tolifumba jjinja ne lijja. Okitegedde. Katugende ku ky'ekkumi. Koyi wenju. Katulako ku kkubo. Katulako akukkubo ssebo. Akayimbo kano. Kasule kubanga tumuwe engeri gy'atali ggulama nga kikoki tumuwadde. Nekyaliga nti nga akatula k'oku kkubo. Jangu Semakula. Tukyagenda mu maaso n'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Kwata Semakula. Weewaawo Semakula, nsanyusa okukulaba. Tugenze mu byabuwangwa. Embuzi ng'omuguwa gugituze. Okola ki okutaasa ekisibo? Wakayima Kasule ogijjamu omuguwa mu bulago n'ogisala bw'omala ng'ogisiiga. bakuwa akabonero. HP kinyonyi ki ekyogera ebigambo bino? Buno si bwavu bugagga. Buno si bwavu bugagga. Wakayima Kasule Kasule. Kataayi ssebo. Bakuwa akabonero. Jesse Mukwayi yeewuunyiza akatayi gye kabyogerera. HP kino kisobola. Abalongo abazaalibwa nga tebafaanagana bayitibwa batya? Bakuwe busatu. HP enkulo kyeki? Bakuwe busatu. Naye oyongerangako Likaze. eddiba erikaze si buli ddiba. Tugenzeeko mu bikokyo mu gurama atuusibwa ku bannaffe abajja ne koofu sirapu.
Koyi Yes, sir. Ssekimpi avuga piki empanvu. Wakayima tewali enjuba ku luguudo. Koyi Yes, sir. nina mukazi wange tankuba naye nkaaba. Omukka. Mukagukaabya tweyanziza ejja omulungi awuliriza tukyatambula katugende n'emukulu okuva ku kiringe hayi ye mukulu ani oyo Sewanyana Ronald. Sewanyana kozi be babeddira kiba Sewanyana Enseenene seru. enseenene tozirya Eseru. tozikwata nazikwata Buzisembera sizisembere. bw'osanga abazisiise. Ziruka buddusi. Ekyokutaano tugenze zino nno zenjoka eziruma obwana obuwere ziwa erinnya. Ejangu Katongole. Ziyitibwa obwandu Katongole muwa akabonero kalamba Katongole ate okulunda olunda. Kale katugende ku kyomukaaga wuliriza Sewanyana Eseru. wa Eseru. ente zange ez'amazzi mbakugamba kukola ki Kuzinywesa. ekirala kyeba okyalina obudde. Wakayima. HP. HP Semakula. Kuzeesera. kwesera bakuwa akabonero kalamba Semakula. Ekyomusanvu Sewanyana Eseru. ekikolwa ky'okumansira amazzi ku mmere oli ng'awaata kitegeeza ki? Sebo kitegeeza mmere kugikuuma ng'agifumbye kugikuuma nga agifumbe egonde. Olinayo ekirala? Kyateebya ekiteebe Sewanyana. Kasule tubuulire kiwo. Emmere ereme okukulubala. Okukulubala kyetwagala. Odira kyekitegeeza emmere erimu okukulubala. Tugenze ku kyomunaana tuli mu kusomesa Kasule bw'oba wakabonero. Ekyomunaana eddiba erisigaddemu obunyamanyama nga tebuweddeemu liyitibwa litya? Eri ensolo yonna. Embuuyi. Noleeta ekirala. Kinyiize seru. Wakayima. Kasule. Akiyitibwa ekijagali. Kijagali Kasule muwa akabonero kalamba. Katukumalirize n'ebibuuzo byo bino bibiri ate era tuviirawo ddala ojja kumala na kusoma bwino ate tube nga tutambula bulungi nnyo mu mbeera efaanagana bw'etyo. Koyi kankuzina enkwetooloole. Omusezi Musanja. Wakayima Katongole kikata kya lumonde kabakuwe akabonero Katongole. Tugende wano Sewanyana. Koyi oyanjaza amagalo nkuwe eki? Ebakuwa obubonero busatu kabakutwali mu bwino weewaawo nti bo bannaffe aba Pulse Screen Pictures bo bakuleetedde ekipya mu bipya naye nga basooka okutegeeza nti babadde baakulaga omuzannyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu wali ekyotera. Ogwo omuzannyo gwakyusiddwa. Bagenda kulagira Masaka wokka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa June mu Maria Fulo. N'olwekyo amasomero gonna agali mu kitundu ekyo beetondedde nnyo ne babasaba mujje mu beeyongeko nga 28 olunaku lw'enkya mu Maria Fulo. Muzannyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwa O-level n'omuzannyo omulala oguyitibwa agamyuka omutezi ogwa L-level. Kale nno tosubwa abazannyi bo nga bulijjo ab'amannya Muzeeyi Yasin Lubowa, Ssentongo Charles, Jacqueline Abba n'abalala bangi nnyo.
katugendeko mu bwino nenga tugaffe ab'amazima bugagga quality feeds Masaka tusangibwa ku kizimbe kya Falkland opposite ne taxi park enkadde oba eri wansi eri gye mwalumbanga taxi kale tutunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo n'ebirungo ebigitabula nga cyacu brokeni obusonko ebikejje mukene layimu ne boosters zonna ku bbeeyi ensaamusaamu maze omugagga quality feeds tulina ekyuma ekikuba brokeni ate nga tusuubula n'amagi mu bungi bwonna bw'ogalina jangu wano ku kizimbe kya Falkland ojja okutusanga ate oyinza n'okutukubirako ku ssimu ng'olina ky'otubuuza 0705 65 59 62 oba 0755 01 57 69 be batuusaako akatundu kaffe kano akaabwino. Tugenze mu bwino bwe bakulaga w'osoma benga tugaba owunya ebigere amajaani gafumbe nga maka olinyengamu nga gabuguma oba kamunye ekyewamala ekibwankulata ebibajjo by'akasaana bifumbiremu ekisula ovumbevumbe ebigere n'okunywa olusu ebbombo ne makaayi yenga weekube omubiri gwonna buli lunaku oba fumba olunyereketo onaabe oba fumba akalaaza bakuwadde obubonero bwonna tweyanzeege tuli mu kujjanjaba abantu eyo baba balinze eddagala lino omulala kasule tandika omutima ogwewuuba oba giyita entunnunsi ebikuta bya gonja byanike obyokye onune evvu oba ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu ebya ovakado akasogasoga akanjule ekiyondo ekyeru n'ekiddugavu emirandira gy'akavawala siika ensika z'omutuba bifumbe wamu onywe. akyagenda maaso amatu agazibye obumuli bw'akasaana oba obw'akasambya akawulira bakuwadde butaano tweyanzeege omulala jangu tutambule tandika okuva ku mwenge ekiiko y'amata g'endiga oba ekimwanyi oba ekimuli ky'oluwanyi oba eky'ekkajjo ly'enjovu ekikajjo yenga mu mwenge gw'otera okunywa ennyo onywe bw'osesema bakuyengera ebikoola by'ekiroowa onywe. TB ne bulusera omubisi gw'enjuki otabule ne mu nniimu nga temuli mazzi otabulemu n'ekatungulucumu onywe jiiko 3 emirundi 3. Omubisi gw'enjuki gulina okuba nga gwenkana n'enniimu bikola n'ekasima ekifuba n'essiriimu. nga tugenda tukusalaasalako kale mubakuwadde 6 n'essiriimu awono muliwulidde eri eddagala Ku lusera bw'oba osobodde fumba nakakwansokwanso ekiyondo ekiddugavu n'emirandira gy'amatovu onywe. TB fumba n'omuluuluuza ebbombo n'akabombo onywe. Abatala ennyama ebikoola by'akabamba maliba oba eby'ekifunfumu byanike obisekule osiikire mu nnyama olye. Atanywa mata ganywerewo nga baakagakama. tweyanzeege awo yabadde bwino ng'atuusibwako nnyo okwebaza bannaffe abaayimuka yimuka Uganda Skilling Center wano e Masaka bano nno bagamba nti batendeka abayizi abawala n'abalenzi ne bakuguka mu mirimu egy'enjawulo egy'emikono gamba ng'okukola sabbuuni
okukola ennoni, okukola emisubbaawa, okukola ebitabo, okufumba wamu n'okukola keeki n'emigaati n'ebyamakolero ebirala omuli ng'okukola engatto, okukola ebizigo. Mmenye kindeke ki yimuka Uganda Skilling Center wano e Masaka, basangibwa ku Muto Complex, omwaliiro ogwa waggulu awaali data mayini. Kale nno bano bagga nti bakutendekera omwana n'avaayo ng'akuguse nga alina ky'asobola okwekolera. Ate nabo bennyini bino ebintu babikola. Kale bw'obeera obyetaaze mu bungi, oli wa supamaketi, oli wa ssomero, ekereziya, oba oyagala bibyo byakukozesa waka, beekwate. Bakubire ku 0704-036-37-66. Twebaddeko Joyce awo wakacyayi wa Meeja abakuzuuli otya? Njagala okubabuuza ekibuuzo, mwaŋŋambye ssebo mbabuuza ekibuuzo, muli ku luguudo awo we muli, naye oluguudo olwo lwe muliko baluyita batya mu Buganda? Bali kubyesimbye batuddemu. Ansa tunaagifuna enkya. Sebo Saara wali mu kayiriti naye. Baaba Saara, anti Saara, weebale nnyo, weebalire ddala. Abali ku Good Samaritan Mukulu Sebulime, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ne bannaffe abali ku Mawogola Pharmacy opposite ne Umeme, nabo banyumirwa nnyo akabe. Bonna bannaffe. Naye kantumire omuyizi owa Centenary High School Andabire Mwami Salim Nsubuga yansomesa Obuganda mu 2012. Yabonaabona naawe. Centenary High School Nyendo. Tweyanzege abatambudde naffe mu nteekateeka eno ey'akabinkano k'olulimi Oluganda katuveewo olumu. Ssewanya na Ronald Kibinge engero yafunyeewo 6, obuwangwa teyafunyeewo, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 4, omugatte gwa bubonero buli 13. Katongole James owa Malongo Baptist engero yafunyeewo 6, obuwangwa n'afunawo 6, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 6, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 24. Samakula Deogracious owa Centenary High School Nyendo engero yafunyeewo 9, obuwangwa n'afunawo 6, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 5, yalonzeeyo 2, omugatte gwa bubonero 25. Kasule Joseph Africa with Love engero yafunyeewo 6, obuwangwa n'afunawo 12, Gulama n'afunawo 6, Bwino yafunyeewo 5, yalonzeeyo 8, omugatte gwa bubonero 37. Tuyisizaawo abaana 2 olunaku olwaleero okuli Kasule Joseph owa Africa with Love n'omugatte gwa bubonero 37, ate ne Semakula Deogracious owa Centenary High School Nyendo n'obubonero 25. Tweyanzeege omulungi awuliriza, weebale nnyo, weebalire ddala okuba nga tutambudde ffenna mu mbeera efaanagana bw'etyo.